okuyita abantu abalina interest okwesimbawo ku tiketi y'olusaniya, ku tiketi ya Common Man's Party. Tiketi ya maanyi nnyo, ffe abagimarketinga eyo gye tugimarketinga etambula. Etambula, abantu bagitegeera mangu era ekonnekitinga n'omuntu yenna omugagga n'omwavu, kubanga tewaliyo omuntu aoperatinga wabweru wa interest z'olusaniya mu nsi yonna. So tuli ku the better side of the road era tulowooza nti tugenda proceedinga bulungi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Twazizaayo emikono, twasolozza emikono mu district 137 ku district 98 ze baagala. Era sofa akakiiko k'ebyokulonda ttiimu yaffe gye kaakalaba ng'eri the most organized team. Tuli well organized mu bye tukola, tuli well branded, era akakiiko k'ebyokulonda kasanyuse nnyo nga tuzizaayo empapula ezo nga tezitawaanya nnyo na kusoma, nga shortlistinze bulungi nnyo omulimu gwaffe gwe twakoze. Twabanguyiriza era tulowooza nti technical team yaffe gye twakoze nayo erina obukugu obusinga ku b'akakiiko k'ebyokulonda mu kwarwenjinga document okusinza engeri gye twarwenjinzeemu fayiro zaffe. N'olw'ensonga eyo tubalinze bulinzi baverifyinga signatures zaffe, ye pulezidenti waffe Oweekitiibwa Munyagwa Mubaraka Sserunga mugaati gwa bbata bamunominatinge tugende tunoonye akalulu tusobole okulembera eggwanga lino. So in terms of preparation eya Common Man's Party, so far lugendo lwaffe tuliko naye nga twebaza ab'amawulire omusobodde okuyimirira naffe mwene embeera. Bangi nnyo ab'amawulire bafuna okutiisibwatiisibwa bwe tubayita mu press conference nga omanyi media house zaali zegabanya era wujja mulina okuba nga mutunuulira mu nsonga ng'ezo ne mutereeza professional. Mugenda ne mukubira munnamawulire ajja abacovering naye ng'ate waliyo politician yali munnamawulire mu eyo media house nga is a big boss somewhere in a political party. Twadefininga common man yani ne tuwa categories ez'enjawulo ne tutuuka ne ku munnamawulire nti common man ye munnamawulire akolera any media house naye nga tasasulwa bulungi oba nga tasasulirwa ddala. Ne bamuwa gadget agende mu field ne bamugamba genda weeyiyize eyo, oyo common man, kubanga kiba kitegeeza nti tanakola ki, tananywera. Ne baakolera nabo si banywevu mu byenfuna. Ate bw'oba toli munywevu mu byenfuna kizibu okukola decision. Kati nze mbeera mu kyalo, mbeera e Kamuli, mbeera e Busoga, mbeera wa mwe bannamawulire abali e Kampala mukaabisa kajanja, ne bannabyabufuzi abali e Kampala bakaabisa kajanja. Kati ife abaoperatingira mu byalo oyita munnamawulire akoleko story. Of course story etambula oyina gwa dressing, oba oyanukula General Museveni, oba oyanukula ani, oba oyanukula opponent wo, oba omukolako kyonna ky'oba omwogeddeko okusinziira ku story eba eriwo. Dese munnamawulire olumala osaka story yo n'anoonya oli. In any case oba olumbye gavumenti anoonya RDC oba diso nga mugamba nti 10,000 giijo oba 5. Actually mu kyalo 5,000 sente nnyingi, 5,000 giijo ebyo bikomaawo. Saagala biwulira wantu wonna. Musajja b'opposition omanyi okuvumirira gavumenti yaffe, sitoore neekomaawo naye ng'ebadde ezitowa nga naawe wagikoze asoose ogikola then banoonya oli akole response nga weeteeseteese nnyo ate okweteekateeka kutwala ebintu bingi. Kakati n'omaliriza nga sitoore ekomyawo. Nze mbadde ne activities nnyingi nnyo e Kamuli, okwekalakaasa. Omanyi okwekalakaasa kukola mangu amawulire. Tiyagasi n'anyooka ng'olaba olunaku lwo lubadde luzibu.
notunula ku TV ng'olaba ku story nga story tebulidde mu Nairo nga tesaze Nairo sebo naye njala okwebaza okujja kw'emikutu gino egy'obwase kinnoomu egya social media at least gyo giwaguza story n'etambula oba oliawo nga traditional media houses tezinaba but nga nzizeyo ku point ya welfare ya munnamawulire gatambuza gavumenti amawulire gaba ganaatambula media houses ekisooka zina okubeera protected gavumenti eteekwa okubeera n'omukono gweyamba ku private sector mu kuzitoya capacity eya media house kubanga media house eziri private zigwa mu private sector kati buli lwoyambako private sector n'ogisitula nebeera n'obusobozi obeera ne equipment ezimala nebeera n'obusobozi obusasula omusaala kati practice y'amawulire efuuka professional nga mu butuufu amawulire agagenda ku mpewo matuufu era nga gali credible kubanga eyagasase ne media house egataddeyo teyina waasiwaasi mu mbeera efaanagana bwetyo so fe gavumenti yaffe eya common man's party media industry ya media tugenda kugiwa empowerment y'amaanyi nga tuzitoya aba proprietors ba media houses then n'ensako yaba registered journalists mu Uganda nga tuyita mu bitongole bino nga ujja ziba ziteekebwamu amaanyi ag'enjawulo kubanga kakati gwe ne bona ogamba nti ogaba ssente sijuyi ogwo oziwadde wa PDM omuntu w'omukyalo omuwadde omubaliridde kakadde naye ng'atuta emitwalo 62 nga anaatuusa amawulire ga PDM amatuufu taliiwo era oba otawaanira bwereere kubanga oweekamuli bw'afuna PDM ng'owekasese tategedde nti ekamuli baagabye ekitegeeza eyo government program teri popular abalala tebajja girinda kuba tebalabawo reference so fe tulina programu y'amaanyi nnyo eri bannamawulire era mutuwagire mutwesunge mutuwe amaanyi tutuuke mu buyinza ziri campusi we ziri mu field obuzibu obusinga nga tunatuukana ku bannamawulire obuzibu obusinga buli mu response ya state response ya state yeteeka obulamu bwa buli munnayuganda yenna si munnamawulire yekka obulamu bwa munnayuganda yenna okuva ku oyo eyeesimbyewo against the state establishment okutuuka ne ku munnamawulire azze okukola ogugwe so ekibuuzo ekyo okusingira ddala twagala kusooka kunyiga General Kaguta Museveni ne ttiimu ye baleme ku misbehavinga ku mulundi guno mu nsonga yaki mu nsonga y'akalulu such that naawe osaka amawulire ng'oli free nti togenze mu tear gas togenze mu masasi togenze kumenyera kamera ekyo nga nkimaze munnamawulire yenna agenda okusaka amawulire g'ebyokwesimbawo ekisooka saagala ateeke mu feeling mu nsonga yonna amawulire agaleete nga bwe gabaddewo tokaka mbeera kubanga Uganda tekoma leero tebakulimba eno Uganda ekyatambula mbadde ndaba histori wa ujja wano nga ndaba bakintu musoke be bakirimu mu kutandika eri tebaliiwo okitegedde kati ndaba wano fesi eziri wano ndala nnyo ezitambuza ekintu so Uganda ekyatambula so tubale obulamu bwaffe kwanza nga tunabala kintu kirala kyonna ekyokubiri tubeere bagumu mu nsonga eno kubanga kati kamera kyafuuka kyakulwanyisa ky'amaanyi destructive actions ezikolebwa state za bulabe nnyo singa ziba teziragiddwa nsi so mweyo embeera ne kiba nga kitegeeza nti coverage mugenda okukola tusaba mubeere basajja bagumu niwe wabanga wazeewo embeera eringa ey'olutalo guma ogyewo story ogituuse kuba ffe twakyusa linnya ery'ekibiina kati ate omwogezi w'ekitongole nga byayogera tebikwatagana ne paperwork atambula mu kitongole twasubmitinga resolutions za delegates conference ne tusubmitinga changes ezaakolebwa zonna ne zireceivingbwa
nezigazetingibwa gazeti nefuluma neggwako okiwulidde eyo process yonna nge eraga nti tukyuse naye nga yo omwogezi bw'omutunuzaamu kamera agambe eyo omukolo gwe bakoze ekibiina ky'abakyala ekyeyo mu kyalo begasi abo babadde nga begasi tetukimanyi ekyo naye nga paperwork wafe amulina so yatutataganyamu naye kati tetukyabeekwasa nnyo kubanga tuli mu field wadde nga batukirira linze late naye ffe tujja kugoba betugoba era tujja kubasanga ekyo nga nkimaze tugenda kufuna abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo nga nze kennyini okuferera ku president tugenda kusimbawo president owekitiibwa Munyagwa era okusinziira ku meseji yaffe okusinziira ku kabonero kaffe tulina essuubi nti ekintu tujja kikwata ekyo kyekifo number 1 ekifo number 2 yenze kennyini kyengenda okwesimbamu Kamuli municipality wenjogerera wano singa tubadde bukulu bwa press briefing eno naalibadde ndi Kamuli okunominatinga abantu ab'enjawulo Busoga yenna yategedde olusaniya era nomination zigenda mu maaso kakati gwerinda tumala closing nomination olyoka ombuuze mu lukiiko olunaddako nti mwasimbyewo wanewa tujja kuba tukuwa olukalala olwaba nominated candidates ekisembayo kyobuuziza ate nga kyosoose nakyo nti aba independent beesimbyewo bangi kitegeeza